Simon Kyomuhendo Simon bamu kitongole kiyitibwa Bakoka Volunteers and Corruption Campaign Africa naye Honorable Minister nkusaamu ekitiibwa byokola naye buli byolagira oluvaawo babisuula mu kasero era njogera ku Kyekabaale abantu b'Ekabaale abawera 400 basula mu nsiko tebakyalina kyakulya naye nga abatigomya ayambibwako poliisi ne RDC DPC tafaayo RDC tafaayo ne bwe baba bali wano kubanze ndi ku mulimu nina okubabuulira sawa ya leero abantu bano b'Ekabaale nze mbakwatiridde wiiki nga 2 baali basazeeyo balumba omugagga n'abantu baabwe bakoleyo ebikyamu ne mbagana nedda nja kujja tulabe waliyo Mundu waliyo Busaale waliyo Jambia ne saawa eno naye buli bwogamba security organ bakugamba kimu kyokka tujja kulaba ekyokukola naye abantu bajjudde ku kubo tebalina kyakulya tebalina akize siri weeno naye nazze kuva mu ofiisi ndaba ekituzaako Katonda nampa nojja nsaba owabuleko abakulembeze kuba abakulembeze bano abali wano saawa eno bagamba ye naye olwo n'ovaawo bakukongola bukongozi kubanga RDC yayogedde n'agamba okozesa bubi ofiisi yo wagamba otya abantu badde ku bibanja byabwe omukyala RDC ow'Ekyankwanzi Deputy Diso nagenze mu ofiisi ye nga n'abantu bonna mbayina era n'agamba abo be bamanyi balinde we tulirowooleza kukola tulikola kati abantu abo batuuza mu bifo babifuula byabwe so nze siriwe Kyankwanzi sirinayo kiki naye najja lwa bulungi bwaki kulwanirira abantu naye abantu bajjudde ku kkubo wali bwe basula okiyinza kubalaba bali ku ndagala na ssanja abamu bali so tebalina kyakulya kasooli bamutisse yiipo ziwera 8 abamutikka be baliwa abagagga balala ba chairman LC3 n'abalala atali oli naye weebali tubamanyi kasooli dali amanyibwa Honorable Minister oba kati saawa eno gwe president ali wano njagala onyambe nze emyaka gye nnina gya magoba kuba emyaka ndi mu 6 naye ne bwe bankola ekikyamu poliisi ey'Ekyankwanzi yekulyezinzeewo insecurity mu kitundu kati saawa eno abantu bano bakwatiridde ewiiki meka nga mbagate mulumba ne tugenda ku district ne tugende wa RDC bamusonzemu ne bamugaa wakola kino tulina recordings nga alikola byonna naye kati saawa eno Kyankwanzi teri RDC teriyo omutwe gwa security waliyo omutwe gwa insecurity nga RDC Kyankwanzi teriyo waliyo insecurity so kyejo mukama wange kakati manjani Kyomuhendo Simon Kyomuhendo wangi wegate ku mwami oli omulala Kabaale eri wano mu ggongolo ly'ebbali era chairman waffe chairman LC3 oyo ne BMP wano niyawo wano ku bridge ennaku z'omwezi 3 wajja ku ground ero n'owa directives z'omukulembeze w'eggwanga naye mukama wange zanyumibwa oba owulira olutalo oluli e Gaza yasengukayo eri Kabaale tetwebaka emmere yaffe yonna okuva lwewalagira yonna emmere bajja ne bagitwala kasooli aweza yikanga 10 kasooli ne bamutwala bwolaba minisita nva mu kkomera baneeyimiriddeyo buki bweyimirizi olutalo lwe lumu era baatuwabira minisita gundi eno eriko abantu bameka basatu bazze bankijjanya naddala poliisi baabo obangambeeko nti ate tetuva wano ne bagenda kutulugunya ki abantu bajjudde mu kkomera babatemye so kyensabe kumukatukagumatebekaine okatuhumuliza okatuwakira okatuganirira ki ninkusiima ekyokukola twahaho ninkushaba omuntu kuba otwire oli aha itaka lyawe okuraba kugira ngu twaza kwimutya nogira okukangarana amazima gariho ekiringo hiika 200 go gariho okutwatandika ntukugandara
konka kuwa no gamba wagira tuntwenda siko ya mahiro otahabo kuba eruho ko kikumayisa government yagira ngwero kiruho kandi bakugira ngo government no garukaho obo nuko akora kino ugirondo ogwero konka kuwa no gamba wagira oti kwanturonda mahire yiyona twanti kitera makere yeshire kuba ne tan kumurimo gwayo ahariye ryaho rufriye rutavumu hikabi mbwenu nkushabanti terita kariyawo konka makere takombeke ahabo pakero kombe itwe abantu abatari abahanse munonga ntigiro kwerarikira kumanya ngo buwayombekaho aha twaza kubingo mbwenu nkushaba otakombekire makere takatandikire mirimo yayo banza tungita kariyawo habo kubaryo droho ikabiri siko yamagiraho ni kumanya aho kuza kugira konka banza tungita kariyawo boshashira abantu bahanga twenda tigendege rero ko ari abantu barwo mu itaka ryawo otandikira mirimo yawo ubwo no kushaba kwanje ekindi otereze mu bwiri ahabo kuba kigomeye kwata sento kazihereza naye bare akatsimbura akaza kuronda itaka akashanga umuntu atini program yo kutunda itaka nikitwara wi choriyonka abantu batubingaye aha watubinga nyonye ko wotabinga nyine hikiku mkinkuja kwezaho onaribungu ntuwambinga aha nite kwete kate mushashura abantu nabanyima mbaherezo bwire bwo kuronda amataka hihi emyaka tikyamezi ubwo no kushaba kwanje rero abantu bagendege bamenye government kozibiri ebakoreye habo kuba tiyabasisa byabo tibyasisikara nabanyima neito baraguma mukama kare ikize twandukora nini tigire government kariti cyo mugaso nabariya no bakagenda ge batunga bonka kutari kwero nuko kushaba kwanje Ndabagala Silivia abandi bayita Madam Silivia nze kibuzo kyange honorable minister ekisooka kigamba nti abantu banaliirirwa n'ebyabwe byonna kubaka kati abantu nange mbera no kuran 16 ndi mutuuze abantu abamu balinako projects ezenjawulo ze bakoleddeko basimbye ebitooke mwami mesiga yabadde abuuza ekibuuzo kye kyadaga bayina ente naye birala ente asobola okutambula nazo nakola ki nazitwala naye kati abantu abamu basimbye ensuku balina projects ze bakoleddewo nga tesobola kukola ki kubeera nga zivaawo kakati nze ekibuuzo mukuluma kwange nebuuza ebintu ebyo ebikoleddwa singa bana bakompensatinga abantu obanga babaliirira bana abayirirako half of it oba bagenda bawa ebyabwe byonna ekyokubiri kivudde mu byobadde yogera seba w'ekitiibwa jajja mwami ogambye oli amazina nyetwala yebali Wilson kyanje nimbanza kusiima yebali munongo kwijaha otategamisiza amaani amaani nagogara omuntu kujya mu government ahibu asesera government ekirikwenda nekikola mbwenu watigira uti obundi ahandi government